Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Nzamanya ne lubozo omukunja sajja nkiyenje wano mu programu Endobeso wangambye nkukubireko. Mbadde nkugamba munange. Nina obuzibu butya? Nali muto wange nga twagalana bulungi n'ewaka. Era atambula n'agenda mu safari buli awo n'akomawo. Naye kati omusajja yatuuka ekiseera nga takyatta kati nange ne mmanya nti obaoli awo yagendera ddala. Kati munaye nze simanyi kizibu kyatuuka ku musajja wange. Omusajja yali tere nga tulina enkolagana bulungi ewaka era nga bwomanyi abasenga. Kati munange omusajja ng'akolawo mu kikuubo. Munange omusajja buli kimu ng'atuweereza bulungi nnyo buli kyetaagisa wateera nga bw'obitegeera. Omusajja buli kimu ng'akireeta naye yatuuka ekiseera omusajja nga takyadda. Nawe nga bw'omanyi omuntu mba nina okubeerako n'omwami wange. Nga takyakomawo kati nentuuka ekiseera nange ne ŋŋamba oba nfumbire. Nga naye owaayo buli beera osanga alikomawo n'ensooka ne ŋŋuma. Bwemutulerako awo n'obanga mutuukiridde n'omugamba munnange yakitokyadda n'ogamba teri tubinenuuza. Ebyo biveeko kasita mbaweereza ekyokulya. Naye kati gwe bw'oba olaba ddala mu butuufu ekyokulya kimmala. Nange owammange nalunja naye nnina kye nanoonya. Njagala musajja wange ng'omuntu, omusajja wange mwagala mukunja naye omusajja nkole nti omusajja atakyadda. Buli omubuuza takubuulira gy'abeera. Kaakati gwe ki ekikweraliikiriza? Nange ekimweraliikiriza oba oli awo oyinza ayinza okuwera bafunayo omukyalo omulala mukunja kyenjagala okutegeera. Beerako ku ssimu tovaako ngezeeko okulaba nga mujjamu kyoyagala okumanya. Kale. Hello. Mwami Kagolo. Sebo. Jebale. Nkali Sebo. Nawe jebale ko Sebo. Kale mbadde njagala mbadde oba oli mukyala wo nkubanze ndi kazino mbadde njagala kwogeramuko naye. Mu mukyala yennyini. Oli mu kikuubo? Yes Sebo. Oli mu kikuubo? Yes Sebo, ndi ku mulimu kati. Oli ku mulimu? Yes Sebo. Kakati oba naakola ntya munali yadde njagala okwogeramuko naye. Teweeta wanya ono si mukunja. Mukunja. Sebo. Ono si mukunja. Yenze Sebo. Sebo mbaddeko ku leediyo nga buli ekigenda mu maaso kyonna nkiwulira. Kyalo byagambye alina byalinde byatagambye era kati amazima ge njagala okubuulire. Nze nkola mu kikuubo. Era mpeera seakaawo nengenda alitukola. Naye lumu nagenda ku mulimu. Kakati nenfunamu obuzibuzibu saawa zaali zibeerawo saawa nga 6-7 olubuto ne lunnuma nenzirako eka. Ngenda okutuuka ewaka ng'omukyala yangawo wennyini agaddewo nga naye waliwo engatto z'omwami. Nentambula mpolampola nengenda nennimika ekisenge. Kakati ngenda okulya ng'omukyala alina omusajja gwali naye. Nentambula mpolampola nengenda kadirisa. Ngenda okutunula munda ng'okukyala amatwale gonna n'amasaza ali kugigabulira omwami. Omukazi nga alina omusajja omulala mu kikolwa kyennyini bali mu kwegadanga. Omukazi asinda akema nempulirira ddala nga obusungu bunkutte. Kyenava ntambula nengenda ewaka. Omukazi ekyo kyonna buli kimu kyonna ekyo akimanyi bulungi lwakubeera tabigambye. Akati nze ewaka nzirayo kulabirira abaana bange kutwala bintu byetaagisa naye nga obuzibu bwonna awo we buva. Era omukazi bw'aba alina kyawakanamu ku ebyo agambe nti nno nedda wano muwaayidde. Kyogamba nti ddala ogenda okudda eka waddayo ssaawa mmeka? Ssaawa zaali awo ssaawa 4 kuba nali nfunyemu obuzibuzibu nga ndwadde. Kati yewe obudde yali tansuubira kukola kuba kino nsobola okudda ewaka. Kiki kati kitegeeza ye teyakulaba? Omukazi ye teyandaba. Kakati gwe olaga nti nkulabe lwaki tewakonko nawo n'omugamba nti maama w'abaana nkulabye. Owaayo era abakazi obamanyi naawe era okwekaza n'obusungu bwokka bwe nali nnina nali ate nnyinza okukola ekitali kituufu.
nesalawo munaye ntambulemu obutansiga n'okwewala ebirala byonna nze nasalawo bentambula bulungi byo nengenda nesalawo okukuza abaana bange kuba era abaana kati mbawo obuyambi kyonna ekyetaagisa balabirira naye nga nze ndiwo kati kulabirira abaana bange. Kakati tukoze tutya? Mukunja oba nnina we nnimbye njagala omukazi akube essimu agambe nti nno nnimbye. Nze mukunja ebyange n'oyo byaggwa kati nkuza abaana bange namwesonyiwa ebyange naye byakomaawo. Nyabo wuyo omwami agambe bw'aba alina byalimbye omugambe nti alimbye. Sumaye wangi nsonyi wange kankubuulira ekituufu era Sumaye ekyali ekyobwenzi si kyekyali ekigendererwa kyange anti wuliriza kyenkunyonnyola watambula n'ogenda nzeta Sumaye nali mu kisenge nga neebase nze simanyi omusajja bwe yayita n'atambula najja n'atuuka ku buliri omusajja n'ankwata ate Sumaye omusajja yankwata bukwasi kati nange nagenda okulaba nga mu butuufu sikyalina kyakuza. Sumaye omusajja bwe yankwata nange nendivaako kale nensigala nga ndi mu kunyumirwa era Sumaye yansaba kunsonyiwa era nabyomulaga Sumaye yansonyiwa omusajja yeyakireeta kyali mu kikula kituufu n'omusajja nali mwagala yakola atya? era Sumaye omusajja yange nali ndi mu kisenge neebase nga neeyambadde ndi ku buliri neebase Sumaye omusajja najja yankwata ndi mu tulo omusajja bwe yajja nali sikyalina kyakola nagenda okwamuka bwenti Sumaye omusajja nga ndiko sirina kyakola omusajja ng'ata kusinage neŋŋamba kamulekera Sumaye naye nsaba kunsonyiwa sigenda kussa. Abakazi bonna abali ku kyalo era omusajja yasalawo okuyingirira amaka gange akwate mu ggwe. Sumaye nange nali simanyi nti kituufu omusajja nali simanyi nti n'omusajja ayingidde mu kisenge nali neebase n'atuuka n'okuleka engatto ku mulyango. Sumaye yanze nali mu kisenge kunnyonnyodde kikuba ati n'omusajja nali neebase omusajja yayingira imanyi nayingira kati mbuulira olujja luggulawo ati asobole okuyingira mu nju nga towulira. Sumaye ekisenge nali sikisibye nga ndi bweleeze nga ndi mu kisenge okusobola nga kulimba kwennyini. Yawuliriza sooka olinde enkuni nebyonnyonnyola mu butuufu ndaba onnimba bulingi. Sumaye yawuliriza kyenkugamba bw'onooba n'amazima ojja kukkiriza. Sumaye yakunnyonnyodde nenkugamba omusajja yayingira mu kisenge nayingira nze nga sirina kyemmanyi nawamuka mukiro nagenda okuza omusajja nkwata kati nange nali sirina kyakukola nange ekigendererwa kyange ekyali kyakola kamusajja oyo tata Sumaye asaba kunsonyiwa. Nedda sirinawo kyenjogerako kyenyongerako sigala n'omusajjawo. Kale Sumaye nkwegayirira